إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. Abuluganda tusanyuse nnyo tubaniriza nate ku musomo gwaffe saawa zino. Twamaliriza akhlaqu nabii sallallahu alaihi wasallam, empisa za Nabi Muhammad ebyengana emembe bere kuye. Katika tulabe min aqwalihi sallallahu alaihi wasallam, some of his words and statements, ebimu ku bigambo bye yatugamba, his counseling, ensomesa ye gye yasomesa, preaching ya preachinga. Katulabe ku bimu ku zimu ku preaching ze ya preachinganga, ze yasomesanga. Uyaberanga sometimes in the mosque umuzikiti wabweru ngali mu ngendo ngeswalezi wedde ngabaddeko ebakunganye ebali nga bagenze mu bifo by'enjawulo. Ebyo byonna ziyali field ye nga wonna abeerako nekyayigiriza nekyasomesa. Tulina okumanya nti tanal muslimun, abasiraamu edda baafaayo nnyo okututuusaako ebigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuva edda nedda, era ne bafa okulaba nti ebigambo ebyo bibeera konko, bibeera original nga mwennyini Nabi sallallahu yabyogera, nga tebiyingiramu bintu bigambo bya mulala. Wadogeza okuwayiriza kyobola bateekawo amateeka abamanyi obusiraamu abatuusako ebigambo ebyo bitutuukeko nga ddala byo byennyini. Mu bimu ku lwaki abasiraamu bakuba tooki ebuusabuusa oba bakuba ebituli mu kitabo kya Bayibuli n'ebitabo ebirala, olw'okuba nti mulimu ebigambo bitakwatagana. Maybe mulimu ebigambo nga ebigambo ebyo si bya Katonda, kubanga abagirina mu mikono gyabwe Bayibuli yabatuukako mu makubo ki ebintu ebigambo ebirimu bebaani. Nefe Qur'ani n'ebigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betutuukako mu makubo agali konko. Ne bateekawo amateeka nga gasengejja ebigambo bya Nabbi nibanga biri konko, ne bajjamu byonna ebiyinza okubeera nga bibuusabuusibwa oba ne bikakasibwa nti bino si bya Nabbi, biteekera mu bbali. Bateekawo principles ze balina okutambulirako ne ziyamba kinene nnyo okubeera nga ebigambo bya Nabbi tebyetabikamu bigambo bya muntu mulala. Era kyayamba nnyo okuzuula n'okumanya ebigambo bingi nnyo bye baali bagamba abantu abamu nti bya Nabbi naye nga si bya Nabbi, ne babiteeka wabweru. Kuba abantu bangi bayogerako okubeera beegwanyiza okwogera ebigambo bya Nabbi nti byali bibye. Abo nabo tooki yali ebatunuulira nnyo okulaba nti tebagezaako okukola ki nga batusumbuwa. Okuyingiza mu ebigambo ebitali bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mu bigambo ebitali bibye awaluganda. Twageze kulabeku hadhihi namadhij min al-ahadithi an-nabawiyya allati qalaha Muhammad sallallahu alayhi bigambo bimu, some of the statements and the words of Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam preaching anga nasomesanga enjiri ye. Ebisoka bironga bebituufu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'i ma nawa. Ekitabo hadithi eno ebigabo bino biri mu kitabo kya Imam al-Bukhari, nga Imam al-Bukhari yakunganya yomkuba kunganya bigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Era wana abantu bano kunganya bigambo bino teyoza limaba kunganya tayo bakunganya shini bateeka mu bitabo no beke nenyanga bigambo biki byenteeka mu kitabo kino nga bya Nabbi, kubanga after some time abantu bajja kubisoma kyabanga ddala sibye bwabuwayiriza bw'amaanyi oli babatadde ku dini y'Obusiraamu. Kama nti innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, buli mulimu gubeera oluvannyuma lwa kumalirira. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, era buli muntu afuna ekyo ky'abanuyiridde kyafuna. Ezo nkuye ekituufu kubanga omuntu amala gakola ibaada oba okusinza kwonna without that very good intention nga okumalira tekuliiwo, ibaada ebeeramu ebituli oba okusinza okwo. Ebigambo ebira albirru husnul khulq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali alayhi an-nas. Ebigambo biri mu kitabo kya Imam Muslim yabikunganya nti yagamba Nabi sallallahu alayhi wasallam nti kyebayita empisa ennungi, albirru zebayita empisa ennungi husnul khulq, oba kyebayita okweyisa obulungi zempisa ennungi. Ate ekintu ekibi ebibi kyekiddala ky'obuyamu mu mwoyo gwo ndala kikufumita kibi kigamba naye mwenyewe oba okiwuya nti ekintu kino this thing is really bad, it's not good, oba okiwulya muli omwoyo okiwuya nti kibi muli era nawe n'obuyanga otamwa abantu abali okubeera nga bakikola kiba kimanya. Number 3 izhid fi dunya yuhibbuka Allah wazhid fima fi aidi an-nas yuhibbuka an-nas. Ibn Majah ebigabo biri mu kitabo kya Ibn Majah. Sasa yagamba nti eduniya gigenda empola, ebintu byesonyiwe bingi ebyentu yuhibbuka Allah, Allah akwagale, era n'ebintu ebiri mu mikono gy'abantu bigenda empola, abantu bajja kwagala. Amakulu kibe kikwetera okubeera nga toba na ttama n'okwagala ennyo okw'omutima, kwegombagomba. Bino ebigambo bitutaasa embeera eyo. Ekigambo al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma naha Allahu anhu. Omusiraamu omutuufu ddala omulungi aliwa man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, nga abantu abalala abasiraamu tabanyiiza, bali wala nnyo n'okubeera nga abanyiiza oba batuusako ekintu kyonna ekibi. Ate omusenguse oyo asenguka ebyo byonna Allah bye yagaana, asenguka ebyo byonna Allah bye yagaana. Ebyo nabi bikyali mu bigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bye yapreachinga ng'enjiri ye. Tujja kubeera nga tukoma wano mutugoberere, mujja kubeera nga muganyula mu bingi nnyo ku channel yaffe eno Haramula Luganda Dawa. Tujja kubeera nga tuganyula mu bingi nnyo. Mwebale nnyo, mwebale ddala, mubadde abawuliriza n'abali baffe abalungi, mubeere bulungi, mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.